Uganda bagibanja trillioni 10 buli munnauganda tuli milioni 45 bwotoka buli munnauganda bamujjeko sente okusasula ebbanja Uganda libagibanja oba kana kato buli munansi balina omusolozaamu milioni 2.4 kibakiza nze tuli ewaka abantu 5 muli abantu 5 kibakiza twalina osasula milioni 10 gwe mutwe tandika 8 awo kachileza gwe mutwe onokutukuanyezo milioni 2.4 nonyeza mwala wange mwalawo uganyi balawo babiri ne mutabani wo mchala wa abana Lubalusewa TV mazima ku mazima. Hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is, but this is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bomb Road, we have one in Matuga Chirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kulumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? 1, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child. Excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So you have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children could be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them, they grow when they are God-fearing people. Onto that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to MDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset. Children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So come to Sunset, have your child helped. Then we have swimming lessons. This can become a job in the future. It is a sport worldwide. So you bring your child, we train him or her how to swim. If you are far, no worries. We have boarding. We are very affordable. If you wish to have your child every day, we have the vans. Many of us are too busy nowadays. You go for work very early, you come back late. So we have vans. We pick and drop children on time. They move comfortably. Come to our boarding. Go to the dormitory. Very comfortable. Very convenient. When children leave, they excel where they go. Because they are schools where a child goes with a 4, come to senior 3, they are nowhere. We give them a foundation. We are performing so well. When you go to senior 4, when you go to senior 6, in the schools where children go, they are excelling so well. So if you are within the Kawanda area, Sunset Junior School, Kawanda campus. If you are within Matuga, in Chirwanira zone, we have Sunset. When you go to Kawempe, in Kulumba zone, Sunset Junior Schools, everywhere you go. The best school, the best services. Thank you. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Wow, ladies and gentlemen, right about now, this is Lubalusewa TV. Ajay Samuel is my name. Unakubaye tugenda kubate tutambula nsonga ku nsonga butambula kempola tukwata ko wali. Nakugambye nti unakurencha tuli ku Sunset Gardens. Tugenda kubana abayimbi bangi nnyo Fred Sebata bale kusema timba tuina Kibijigiri wamu ne Clever J tugende mu kikadde yeshowe bagitumye bagise tugende mu kikadde onakulencha okuyingira omutwalo gumu VIP mitwalo 3 atenga
abatebo bali bakabedwa bajja kuba bayingirira emitwalo bajja kuba bayingirira emitwalo 3 tebo ebyokunywa bijja kubeerako buli kimu tubenga kitambula muzuri sana zijja kuba sawe mu zigizi gate zijja kuba nzigule bulungi nyonyo nyini ddala ngagambye nti agiye Samuel Byegange tugenda kuba tutambula olunaku lwaliro olunaku olweggulo nga sinnabawa omukulu n'abeyanjuliye budget yabadde esomebwa wali eri Ekololo Minister Matia Kashaija yabadde asobola kubanga agisabukulu Abannayuganda aba ministers omukulembeze w'eggwanga era bona babaddewo kubanga tubanga tugiwuliriza ebice bigenda mu maaso omusajja Katabira Muhammad ngagenda kuba yeyanjula kino kyo kyerabira Uganda ebanjibwa obuwumbi emitwalo 11 tujja kuba tugimenya tulabe tukoze tutya tusobola kubanga tusasula ebbanja eryo manyi bagamba nti gworo tudde bwoba omubanja oyina okusituka muko so tunalaba abasajja nga bavudde balanso situka okutubanja omujja okumanya nti kiri serious Katabira bweyanjula abatulaba mwina ku Lubalusewa TV nate twesimye okubanga asitukomyewo wano okuddamu okubaweereza nammwe abarespondinga nammwe abaagala bye tukola wano bazaamu akensuso nammwe abalina endowooza yammwe ey'enjawulo kuffe gye tuba twogedde wano nammwe tubeebaza mwe bali kugoberera kuba omuntu agenda okubaako kyayogera kitegeeza aba amaze okulaba biki by'oyogera ekyo kye tukwagalako sooka owulirize bye twogera olyoka osooka oteekewo komenti yo kye tusinga obeebaza nti musooka ne muwuliriza kitegeeza muba muwuliriza okuva gye bisooka paka gye biggwera nze Muhammad Katabira. Okay. Minister Matia Kashaija yabadde aggulawo olutuula lw'eggulo wali eri Ekololo ng'agenda okubanga asabukula budget yatendereza President Museveni olw'okuleeta eddembe mu Uganda n'okukuuma obutebengevu mu ggwanga Uganda era Matia Kashaija yasobodde okubanga ategeeza President Museveni nti Uganda okumanya mu byenkulaakulana edduka speed yayiriyiri era ne university eri mu Harvard yasobola okubanga ranking Uganda ng'emu ku nsi ezikulaakulana mu budde mu speed eri yennyini nyini awo tugenda okubanga tutandikira tugenda kutematema budget eno tubanjibwa emisolo gitambula gitya tunasobola okubanga tusasula ebbanja lino Katabira Uganda we akadde kano Uganda we lindoza buli munansi yandibadde ayina kukaaba tikisoboka nga mulimu n'ennaku z'abamu abafiirwa ne batakaaba nnyo bwe bati zino sense bakwambadde sinaziba zigabanyamuko Uganda tuli obukadde 45 okusinziira ku lowooza kansoke ngire mbalire bali mu katono nnyo wani n'abatulaba njagala mmanyi Uganda bwe babeera nga batubanja trillion 11 lwakuba ggwe zooyise obuwumbi emitwalo 11 n'obugwamu Uganda nga tuli miliyoni 45 njagala tulabe singa bagambye buli omu kusasula bbanja nga buli omu alina contribute nga buli munnayuganda alina mutemwa gwa sente mmeka oba kaana kato oba muntu mukulu anti kyeŋŋamba bwe baba babanja eggwanga buli munnansi baba bamubanja kyolina okumanya ekyo buli munnansi baba bamubanja kale njagala ndage bannansi buli muntu bwe babeera nga gavumenti bagibanja trillion 11 igwe obanjibwa sente mmeka amawanga ga Bulaya wadde nga abantu abasinga sente zino bazijjayo ate bazeerira bokka na bokka ezo nno zibanjibwa bweru waliwo nezibatubanja wano egabiramu miliyoni 45 za Uganda kale kyete nezibala ija zibala ekyo tayinza kuzibala lwakuba alina mbadde nabyengabira wano neryokindaga amajaani trillion 45 tuli miliyoni 45 kitegeeza buli munnayuganda aba alina okusasula miliyoni 2 mu emitwalo 4 Uganda bagibanja trillion 11 buli munnayuganda tuli miliyoni 45 bwetoka buli munnayuganda bamuggyeko sente okusasula ebbanja Uganda libagibanja oba kaana kato buli munansi balina omusolozaamu miliyoni 2 mu emitwalo 4
kibakiza nze tuli ewaka abantu 5 muli abantu 5 kibakiza twali nosasula milioni awo 10 gwe mutwe tandika 8 awo kachireza gwe mutwe onokutukuanyezo milioni 2 mu emitwala 4 nonyeza mwala wange mwalawo uganyi bwalawo babiri ne mutabani wo mchala wa abana bo inokunganyiza kati 5 bo gatagata mu bina kunganya sente mikozi wa government manyi kunganya milioni nga 10 12 kati ebiza wali abasajja bali mu kyalo nga asula mu kasisira naye nga ina abana be 15 kitegeza naye abayina okunoonya sente ez'okusasula naye nga ate bewola sente zino zikole ebintu wano naye abasinga ne begaggawaza bokka ebbanja ne lisigala nga lya Uganda ababanja tebabanja muntu sekinoomu gwe bawola ggwanga Uganda n'ebyobugagga byalyo tebawola nti simanyi batugamba twagala kukola nguudo bawola ggwanga kuba eggwanga lye liba lisobola okusasula omuntu omu abukya ku macanga afudde naye bawola eggwanga bamanyi tebusobola kukya ku macanga livaawo mu buli nyumba mulina okusasula Idi Amin we yafugira wano eggwanga Uganda yagenda okuva mu bukulembeze nga Uganda tebangibwa yadde ekoini y'essente Idi Amin olaba n'abayindi be yagoba wano n'abazungu abandigamye nti bali babanja yagamba amawanga gye baava nti mugamba abantu bamwe betwagoba babalirire ebyobugagga bye baleke Uganda bye basasule nga bali eyo era amakampuni gonna golaba wano amakolera gasigala wano amataka g'abayindi agasigala wano nga abayindi bagenda baddayo ebweru bana abazungu baddayo gonna Amini yababaliriramu essente ezijja mu ttaka ebiseera ebyo n'ebizimbe ebyaliko n'akwata omusimbi n'agubasasula kiki ekiremedde gavumenti ya President Museveni okubanga nti esobola okubanga raising ebbanja okutuuka bubbi obuli mu gavumenti si buli bwanguzi obuli bwanguzi kantu katono nnyo just nti kabasobola okwonoona ebyenfuna n'ebyenjigiriza n'ebintu byonna naye ekintu ekisinga okuba ekizibu wano mu Uganda bubbi kuba omubbi atwala kyonna kati nga iwala esente z'abazirwanako bilioni 218 tebawako wadde omuntu wabula buli zonna bazitwala kati ogambye ku budget eno nti tugitemetememuko tulabe budget yafulumye buli muna Uganda twagala tukumenyere budget eno bw'obeera nga watudde ku TV n'olaba amawulire ga dakiika 3 oba 4 n'olaba mwako katuze tukutemeretemere kituufu budget yafulumye egenda kuyambirawa ya sente mmeka era gwe ogenda kugicontributinga moti budget yafulumye nga tugenda Uganda egenda kozesa trillion 7.3 zafulumidde mu budget naye nga ku trillion 7.3 ezo eziri mu budget Uganda Revenue Authority erina obusobozi bwa kunganyako trillion 3.7 zonna nga ziva muffe bana Uganda gwatulaba ku trillion 7.3 trillion 3.7 zokka zigenda okuva mu ggwanga Uganda nga bakunganya omusolo n'engassi okuba engassi zinaabeerawo kiba kiza 3 kiba kiza 4 ziba kati bobala 7.7 kitegeeza trillion 3.6 tetumanje zigenda kuva kitegeeza half ya budget tezeegatte ku zino ani kati kyekyo ku zino trillion 3.6 ezisigaddeyo Uganda esuubira okwewola trillion 10 bazongere ku zino banja trillion 10 egate ku banja lyayo bwemala ezo trillion 10 ezeola wano mu Uganda mu banka za Uganda eziri mu nezina obusobozi mwezeola kati trillion endala 10 ezeola okuva ebweru w'eggwanga ze trillion 2 bazigate ku banja lirize litubangibwa erya trillion 10 kitegeeza ziba zigenze ziweza trillion 10 kati ezisigaddeyo billion trillion zendala ezisigaddeyo ziba mmeka kwa ugatta 2 zino ziba 2 ziba 3.6 kwa basigadde trillion 16 prezo Uganda esuubira nti abagabi b'obuyambi banaazigiwo tebeeza okubanga oli wakana kugamba ndi wano nkeesa lucha naye anampa nga tulya mpulira kiba kiseeza trillion 16
bwe ziba ziri mu nguudo ezo omanya bumanya nti tulinde balituwa tulikola oluguudo nti ziriwa nti ezo tulino 16 ziri mu ddagala tulinde balituwa tuliteekayo gye bakoze yatuliyoni 7 ne bazigabanya zonna already eri mu bintu ebitambuza eggwanga naye nga ku zo n'okwewola toyinza kumanya osobola ogenda omuntu n'omugamba mpolaayo emitwalo 10 nagamba ninawo 2 n'ogenda n'omulala nagamba ninawo 15 n'okakana ng'eyabadde asuubira okuweera emitwalo 10 weewozeeko emitwalo 4 ate nga obadde olina bajeti yo ya mitwalo 10 oba osigaddewa ezo triliyoni minisita Kasajja ze yayogeddeko 7 teziriimuuko balyake baziryamba zizizika mwefe tulina kye tuyita okuzizika anti kati abazizika bazizikira mu ministries nti n'olaba nti ministry y'ebyokwerinda yasinze okuweebwa bajeti ennene yafunye triliyoni 9.9 bagase nti ministry y'ebyokwerinda ne president naye nga kine ono wansi president yalaze bamuwadde biliyoni 6 ngeza state house naye nga hene wano balaga ne president mwali mu byokwerinda kali mu byokwerinda mu budget yonna ebyokwerinda byatuddeko triliyoni 9 n'obuwumbi 9 sente ngambitirivu ebyokwerinda katebereza ne muzino zolaba wano kati bwogenda mu parliament okubuuliriza sente zino zigenda kukola ki oyinza okusanga nga ebitundu 7 ku 10 ku sente zino ziri classified baba bagamba nti zino toyina kubuuza zigenda kukola ki sore tetumanyi we ziraga kati mmwe tetulina kulaga tulina kulaga byakwerinda bya ggwanga nti biyimiridde bitya zino temulina kubuuza zigenda kukola ki kati ku sente zino mbadde gamba nti ebitundu ebitundu 4 ku 10 ze government za kwewola kuba kati budget bempulidde babadde boogera babadde bagamba ne Kasajja yagambye mbu Uganda egenda kusoloza omusolo 60% naye bw'obeera nga ogamba trillion budget ya trillion 3.3 gwengo so ogenda kunganyako trillion 3.7 waba wasigadde trillion 7.6 sizo ziba zikola ebitundu 9 ku 10 wobanga gabanyiriza wakati kumbi kisa bibanga ebitundu 5 mu kimu ngezigenda zemutamanyi zigenda kuva ziri ebitundu 4.9 true Uganda ye budget ngayo wajiwulidde kati obuzibu bwasinzidde okugira kugabanya sente zino mu budget Minisita Kasajja yagambye nti ebintu ebyasinze okubakolera ensimbi omwaka oguwedde kyabadde kirime kya mmwanyi bakikunganyizaamu biliyoni ya $. Namba Wanyiga yakoze ya Uganda kitegeeza ogatta wano ziba triliyoni 3.7 bwogeraganya nga $. Bwegula akadde kano naye ate bwogenda mu budget ebyobulimi babiwadde triliyoni 1.8 areka bwe bwasinze okukola sente ekiri obulimi obwasinze okuyingiza ebya ensimbi wano mu Uganda zabadde mmwanyi zigwa obulimi bwonna buli kimu koko byonna vanira matooke biki byonna kasooli mu obukadde 8 kale kiba kikolawo katebeza bw'obeera nga ozudde ekikola singa nyongere mu byobulimi okusinga ba mu mmwanyi ensimbi ne tusobola okuba nga tuyingiza biliyoni $3 omwaka kitegeeza Uganda eba esobola okutuuka akaseera ng'esobola okweyimirizawo oba okuyimirizawo bajeti yaayo kale ebitundu nga 8 ku 10 kale ekibanga ekiraga nti wali yatulimbyemu kisobola okuba nga kituufu naye nga bo baagala kamamu bukami tutategedde nti n'abatunze biliyoni 1 eno bayinza okuba babadde bantuse kinnoomu nga gavumenti tekiinaamu mukono tebiriimu ng'abantu sekinnoomu abadde balina amakampuni nga bagatunda emmwanyi ebweru egekozeemu omulimu kati ne weebuuliza nti singa gavumenti ebadde esobola nawulirako Lutamaguzi ng'agamba wano nti ebiseera bya Obote ne Amin Idi oba Amin yagula ekyuma ekyali kiprocessing emmwanyi wano kase pure bazitampeeka ebijanjalo
bane gye bazikira mu yo kasoyo abajjeko ekikude mwanyinga ekazi ekyuma ekyo kya kisinga mu East and Central Africa kyali Lubowa chava amini bwe yavaawo Lutamaguzi yagamba mbokati kiri Rwanda kyenyini ekyali wano bakisigukululawo ne bakitwala mu ggwanga lya Rwanda era kati Kagame ya processing emmwanyi naye nga ate eggwanga lya Rwanda tirina we lirabikira mu kulima emmwanyi mu nsi yonna n'ekyuma ekyali wano kiriwa Rwanda ite kyetuusaako yonga ate kati bw'olaba neiba nga alina TV ejatunda flat screen incha 42 nga yitunda emitwalo 25 ng'ogenda ogula empya y'emitwalo 7 okola otya kula neiba nati ng'ogiraba ebadde empya wagireeta ogiraba kuba Kagame yali wano ng'ebyuma bijja abiraba ng'amanyi obusobozi bwabyo n'ekyebusobola okukola era yabirabako nga bikola kale bwatuuka nga babikimuguza ku layisi ate lwaki takigula ng'aba wano tebakimanyi mu mugaso so ebyo by'ebyobulimi byakoleddwa bityo naye nga ate ebyokwerinda ndowooza tiya gaasi era akalulu ke tugendamu kano ebyokwerinda byawereddwa trillioni 9 mu buwumbi 9 tugenda mu kalulu bye byasinze okuweebwa bajeti ensimbi mu bajeti ya Uganda kati buli muna Uganda abeereyo ng'ayingira ebyobufuzi bino ng'akimanyi nti abasajja baataddemu ssente anedda emundu muyinza okulaba ng'emundu ebyokwerinda bagenda kuba bana Uganda bagenda kutebenkeza emirembe mu ggwanga kwekola kyoko tulaba biteekako ngamba okutereza emirembe kyekiki President Museveni ng'ayogera ku kacyankalano akali mu Arua mwe bakubira Kyagulanyi wawulya bulungi ebigambo bye ekisooka yagamba baali baagala kumutuusaako obulabe nga ye era naye yeebaza nnyo aba SFC abakola omulimu okukuba Bakyagulanyi okuboogoloza kitegeeza ensimbi yagenda awo mu kukuba Kyagulanyi n'ebikoleto ebyo ebyakolebwa zaali nsimbi za musolo zezino by the way ate kyewuunyisa okimanyi nti wadde budget yasomeddwa tetunaba kutuuka ku financial year etandika nga lumu ogw'omusanvu naye okimanyi wano nti ate waliwo supplementary budget yaleeteddwa mu parliament ya buwumbi 3 baagala bagiyise mu bbanga wano waliwo ebitannaba kuggwa byebaagala okukola balese supplementary budget ya trillioni 3 bagiyise mu balina bye baagala okukola nayo tulwamu nga lwekyo kibuzeemu n'omwezi teguwera kyo kyetaagisa okukolebwa kati ekitaagisa supplementary budget ya trillioni 3 mu parliament trillioni buwumbi kati basobola okuleeta supplementary nga ya bilioni 3 trillioni 3 ze bilioni 13 n'obugwamu bagenda kuziyisa tebanaziyisa anti bagenda ate kasola ba supplementary begenda kuyita nkugambye akaseera ketugenda muka babalongoosezza mu ne bala naye mmanyi akaseera ketugenda muka byakulonda kati buli kintu kyonna wano kisuubire kasa kibeera nga kya ssente nga zigenda kuyita mu parliament obaze emmoroka zinandisa okulaba zibasiiga yero amafuta galina obeeramu bagenda kutalaga byalo awo kyesimanyi mu budget mulimu ne ssente za donation President Museveni bamwa aba ne budget eno ey'ebyokwerinda mulimu State House mubamu ebibaasi mulimu budget gye bamuwanga ye eya milioni eya bilioni 6 ate wabaawo ne ssente ze bamuwa mu budget nga za kugaba bugabi naye nga ate yo omusaala gwe buli mwezi gwa milioni 3 nafuna ssente tu kati aje igwe bw'obeera ng'olina omulimu gw'okola nga bakuwa emitwalo 15 buli mwezi naye ng'ate bakuwa obuvunaanyizibwa obw'okulwaninga ssente za milioni 6 buli mwaka naye ng'ate omwaka gwe guggwako ng'okuŋŋanyiza milioni 3 mu musaala kyo kiba emabega waakyo nze nfuna ssente bakugamba naye ssente wano nga zibulankanye n'ogamba nze n'obwavu ndi mwavu n'omwezi nfuna emitwalo 15 buli mwezi naye ng'ate ofiisi yo gy'olwaninga eri ku budget ya milioni 6 obanga gwe bawo ekyo ojja mimiro kati omukulembeze gwange wabeera nga budget State House yonna wogata ssente zonna budget yeri egenda mu trillioni namba ate nga ne supplementary zisiba zijja mu parliament okumuwaayo akasente akalala naye ng'ate omwezi afuna milioni 3
kati ogata milioni 3 n'okubisaamu ennaku 3 ziba sente mukazi abakungaanyiza omwaka bw'ogeraganya ne budget gya running mu State House. Uganda ngagga naye obuzibu abantu abali mu bifo abateekebwamu bwe babeera. Ekizabiro principle byagamba buli musirikale asoma mwaka kadde kisoboka. Uganda ngagga. Olaba Uganda ne malofu mu bukulembeze obulungi. Olaba line banja ne Uganda budget gyeba nayo. Mu myaka ena Uganda ebesobola okweyimirizaawo n'ebitundu 9 ku 10 ku budget yaayo. Kwa Betty Kamya yagamba mu nguzi muka Uganda efirwa sente trilioni 10. Mu nguzi si mu bubbi. Bawe. Nti bamwadde contract yakola luguudo bamugaye bagenda mu milioni 9 bilioni 9 okola luguudo. Naye agimuwadde ono talina busobozi. Ono amuyisiriza olwakuba yagalayo ka kickback ka bilioni 3. Ngude nabezibe enfuba naye. Olina asigazaawo milioni 6. Alina ofisa ako ng'amagoba atalina okola luguudo. Kali ojo gatagata sente ezo buli mwaka Betty Kamya yagamba Uganda efirwa trilioni 10 mu nguzi. Kati mu nguzi mokka kati mu bubbi ebyo tebiriimu. Nti kali ministry bagiwadde bilioni 6 kugula motoka ezigenda okugula ambulances. Nga buli ambulance eri ku standard ya milioni 2.5. Niba bagiwadde bilioni 6 kugula ambulance negulayo ambulance 10. Nga buli ambulance kugambi bagiguze milioni 8. Nenga ku international market buli ambulance ya milioni 2.5. Kati ngo bubbi tobugaseeko ku sente zibiddwa buli mwaka. Betty Kamya yagamba nguzi nga tekuli bubbi obwo buli mu ministries ezenjawulo. Tulagawo. Eyali prime minister wa Bungereza yali David Cameron. Yagamba okunoonyereza Bungereza kwekoze obubbi esente ze babba mu government ya Uganda. Ezo ze nyini singa babadde bazibba mu government ya Bungereza singa yagwadda. Ekiraga nti Uganda ngagga olaba agamba nti singa bali bazibba mu government yaabwe singa yagwadda ya Uganda ekyayimiridde. Ninga babba mu sente. Choza tuyina omusimbi mungi nnyo. Uganda etudde ku bugagga obuyitirivu. Naye abantu abali mu bifo bibateekamu bekusa bokka na bokka. Ne sente ze babawo okuweereza abantu ne bazirya ne families zaabwe. Wakati wotunulira wano mu budget yafulumye webanga ebyokwerinda byawereddwa trilioni 9 mu buwumbi 9. Ebyokwerinda ebyobulamu niwe trilioni 5. Zino trilioni 9 mu buwumbi 9 kwe kubeera emisaala. Emisaala gitya? Emisaala gy'abakozi ba government. Mugibeera. Ekyo kiba gy'abasirikale. Emisaala gya government gigino. Emisaala gya government ziri bilioni 8.5. Yana zo mwazafulumidde mu bukadde 7. Mu bukadde 7. Izo zafulumye zijjo misaala najyo gimwe giberamu mu budget. Zino z'amagye. Zino nga bazifulume nale tuulira abasomesa bakaba abasawo bakaba. Ati nkugambye nti we buyayo buli mu government. Nakugamba ko wanaje woboto yoyagala otereza system. Tosobola kubeera nga olina business aje. Tosobola kubeera manager wa omusajja nakuwa obere manager w'ebbaalaye nga nawe oyine ebbaala ebwe. Kituufu kibale kikulu. Oba tosobola kugirwaninga. Mu buli ngeri jakuba obbe n'omwenge oguleete. Oba byakoze ebirungi oyagala bibeere nawe wuwo. Tosobola kuba ssentebe ng'oyagala 10%. N'ogamba mbw'osobola okuyisa etteeka mu basentebe bonna nti 10% eveewo. Kati ministry ya education tosobola kuwa minisita ng'ayina amasomero. Abatasobola tebasobola. Twagize muga nti abazadde mubaseera ssente ate nga y'omwana bavaayo n'agamba ekyo tekisobola kukola. Naye singa bagamba nti tuwadde minisita mukugu yasoma byayina bwabyanjigiriza nti Sewungu Gonzaga gwe minisita omujjuvu w'ebyenjigiriza. Asobola kuba abamanyi bwe basera bwe basomera mbeera ki yaliwo. Muwulira buli gyagamba nti bo basoma ne bamalako nga tebamanyi
nga tebakimanyi nako nti oba omwana asobola okuba ku ssomero n'anywa amazzi nga galinga caayi bo nga banywa mata ng'emmotoka zisimba nga buli lwakutaano tata zisimba ez'amatooke n'enkoko weekend balya amatooke enkoko muceere nga bya gavumenti ku bwereere toswaga nti bamalaaya baveewo ng'ate abantu badde bakyogerako bwe balina ziroogi nti obwegasi bw'omuloogi buveewo ate ng'owadde aja alina loogi okiba tekisoboka obwegasi aba alina tumbula butumbuli abamanya tewaafunira ate obwegasi bwe buvaawo loogi ziba zigenda kukolaki gwaje olowooza abantu bameka abatambula abagamba ngenda kusula mu loogi ng'asulamu lwakutambulako nti sina we ngenda kusula kansuleko mu loogi yawali loogi ezisinga bwe bagwegasi wabawo price nti no ya misana no ya kiro so kati kyekyo nti ebyenjigiriza ogamba nti minisita Muyingo yabirimu ng'alina amasomero mu buli ngeri abazadde ne banaakaaba batya nti baba essomero ne likusaba ne building fee esente z'obuzimbi ng'essomero lya bwannannyini ng'ogenda okumala oziweeyo nti mitwalo 10 bazimbewo ebizimbe ebirala bina bagambe twengozza fees anti tulinnya eddaala nga tebafudde ku muzadde yasasula ssente z'obuzimbi aliwa amasomero kimanyi nti ku olunaku abaana lwe bakomawo wabeerawo zitrera ezifulumya zirimu ne toilet paper n'enjeyo abazadde bayingiza ebikozesebwa toilet paper rimu wabawo emmotoka ezifulumya ngate zibitwala mu stationaries mubeeramu abazze mu masomero okusuubula bo nga bamanyi buli ng'abaana badda ku masomero nina kugenda ku ssomero bweriti nsuubule rimu ne toilet paper abazadde baba baleeta nga basuubudde gwe olaba kukukanda ssente naye nga bamanyi waliwo ewalala we bafunira so kati Uganda yo nga yo oyagala kukinoonyerezaako omukulu muleke so Uganda nga yo ngagga naye obuzibu abantu be bateeka mu bifo baliko obuzibu mulimu abantu abamu bagamba mbu ebyo bye mwogerako nti emabegako gavumenti yalingerabirira abaana amasomero nga yegalabirira abaana banywa amata abaana nga balya amatooke balya ne ku nkoko ebyo Uganda abaana baali bakyali batono omuwendo gw'abantu gwali gukyali mutono nga Uganda esobola okugulabirira awo wogambira bwe baali batono kitegeeza n'abantu be baali basoloozamu omusolo baali batono kwali abantu bangi. Matuga Estates Properties natera tukutuusizaako plots ku bbeeyi layisi ddala, ku bbeeyi layisi ddala okuviira ddala ku miliyoni 4. Matuga kasaalirwe tulina estate yaffe empya gye tuguddewo ya miliyoni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weziri, so osobola okujja n'otukulambuza n'osobola okubanga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku miliyoni 4. Tulina ne estate yaffe nayo ng'eri Matuga kasaalirwe eno nga futi 25 kwana ya miliyoni 6, wabula ng'eno eri ku kkubo ddala, evira ddala ku kkubo ddala erive Matuga okudde kasaalirwe, so nayo mugyeeyune tubeere nga tugibatuusaako. Tusazeewo okubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bbeeyi layisi. Futi 25 kwana tulinayo ey'emiliyoni 4 ne tubeerawo ne futi 25 kwana ey'emiliyoni 6, kisinziira wawo oyagadde na buwanvu ki bw'oba oyagala. Tulina ne estate yaffe empya eri Matuga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ng'odde Gombe ku luguudo oluva e Matuga okudde Semuto. Eno kumpi eri ku kkubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo, futi 5 ku 100 ya miliyoni 27. Eno ya kyapa, olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo. So mutwe bino tubeere nga tubatuusaako ebyakabi. Ffe ba Matuga Estates Properties
gwabadde atawankanyizibwa ebyamazi kankwanjulire Smiles Water and Plumbing Services bakafiryo mu kusima enzizi ez'ekimotoka wamu n'eza mukono era nga tukola hydrological survey, borehole installations oba kyewandiise okuteekamu ebyuma bya nayikondo, tutunda water pumps era nga tukola house plumbing kyewandiise okuyingiza amazzi mu mayumba. mu bifo byonna wootwetaaze tutuuka ugamba nga ku faamu, amasomero, amakanisa kossa n'amalwaliro, gattako n'ebifo byonna bye weetaaga. Era nga gwe yanditwetaaze tukubire ku namba zaffe zino wammanga noti 7 noti 1 oba noti 75 noti 1638. ate ng'osobola otusanga Matugga. Ate gwe yandetaaze biodigester gwe kikyo kyateredde dda. Smiles Water and Plumbing Services, the reliable professionals. bweba Uganda nga abantu beresolozaamu omusolo baali batono era nga bigattaganya n'abaana abaliwo ebiseera ebyo. Kati omusolo bagwongeza muyitirivu n'abantu bebagusolozaamu bongedde bayitirivu. Kati ogamba otya mutosobola kuweerera baana buli omu nga talina kyatwalayo ku ssomero. Olaba obuzibu obuliwo nti baminisita b'education balina amasomero, nti gavumenti okusobola okukakanya amasomero g'obwannannyini agayo gatutumuke, anti abantu bazadde bagamba amasomero g'obwannannyini gaseera ate gavumenti gali wansi naye omutindo omutono. Mu buli ngeri tuba tulina kutwala eri baana kuba yewali omutindo. Gavumenti ekole bweti esooke esitule omutindo gw'amasomero gaayo, esooke ezimbewo ebizimbe ng'aba private bye balina kuba sente zibeerawo, eteekeyo omutindo gw'abasomesa. By the way, gavumenti yesinga okuba n'omutindo gw'abasomesa abasinga obulungi. Amasomero ga gavumenti abasomesa babeera well qualified. Tosobola kusangamu wa senior 2 wa senior 4 ng'asomesa. Naye otuuka ku toya y'essomero lya gavumenti ng'emiyumbo gigyetoodde tebasobodde okuteeka wadde bakiriina. Obuzibu tebaba ssente. Gavumenti omusomesa wagamba abazadde nti mugenda sasulayo buli omwana omutwalo basookera ku poliisi nti head teacher w'essomero bweyiti atutumye sente bagala tujjamu sente ng'ate gavumenti yagamba bonna basome. Kati omusomesa head teacher naawe omusaasi aba tasobola kusaba sente amanyi bajja musiba n'omulimu gujja kuggwaawo. Singa gavumenti esitula amasomero gaayo n'esooka n'ezimbawo ebizimbe n'eteekawo inspection entuufu okulambula amasomero engeri gye gakolamu gano, abasajja abali mu masomero g'obwannannyini bajja kukakanya bokka ssente ng'abaana baba bajjeeko nga babaleese mu gavumenti awali ebizimbe awali omutindo ng'abaana bagabajjeeko aba private bajja kukolamu bokka omulimu essente bazisale basobole okuddamu okufuna ku baana. Singa gavumenti ekintu kino ekirowooza kati ffe tulina essomero Matugga. Matugga bamuyita head teacher Nabbuto. Omukyalo oli akoze luli last time naliyo ne mubuuzo oyina abaana bameka wano mu ssomero lya gavumenti. Ate gavumenti wano yandifiiriddeyo ennyo. Ayina abaana omukyalo oli okumanya basomesa ebizimbe birungi kati abiddaabiriza toilets nnungi because for me I take time ne investingayo. Ayina abaana 1,000 bibiri ya government 1,225 225 abaana basoma abaana b'eggwanga. Gavumenti we yandifiiridde ne mubuuza mufumba ekyemisana kyaba kyenkana ki n'atufumba kiro 10 mu 10 ezakawunga every day. Olya bulungi ate abaana nanga y'abaana basiganga tebakoze ki tebakukuse. Ekirala kiyangambire mubuuza P7 omwaka guno genda tuzameka nanga 2 nenseka yes nanga genda tuza abaana 2 kyokka abaana 2 bwetulawo obusomero omu obugunjiddwawo nga ebibiri ebyo byagenda tuza mu P7 yare bano basomero libalitandika kuliweza ngosonga ngalika abantu. So government yandibadde at least ekwatira ko tingo omukyala nguyo nebanga yongeramu ku bikozesebwa nebanga ebizimbe ebyongeramu omukyala akoze otuuka erwadda Rwadda primary school abantu bajja basomeddewo abuvunanyizibwa nno kati ba doctors bayina ba journalists bayina bonna basomeddewo primary level bonna basomeddewo ku Rwadda primary. So we appreciate that lady akoze omulimu okulaba nti abaana b'eggwanga kiraga nti olaba yongo yedi tikyasobola okukola ekintu bwekiti kati ebeza musinga abadde ayambibwako gavumenti omukono gwa gavumenti singa gwabadde mweguli naye sigwa amaanyi. Nagamba nti kino ekizimbe ekyawaggulu tugenda kukimenya tuteekewo kalina ya myaliro 2
kuba ffe wano mu Africa mu Uganda tumanyi nti essomero liba bizimbe atera yanga yegayira n'abazadde 13 jese ez'obuugi patamu nengo omuzadde akola katazirina 13 ez'obuugi so teberezaamu kyogamba gavumenti esobola okubulwa obukadde 10 bwesobola okuteekawo nga abaana babonywamu buugi buli ttaamu busobola okugibula n'olyambo bawadde bano simanyi bani milioni 6 n'ogerere gavumenti Kenzo ne federation babawadde bilioni 5 bilioni 7 kugambe omukyala ya kwega story erina giwuliriza bwene ayina abaana 1225 nenga somero lya gavumenti baana bagwanga bali awo kati nkugambye nti amasomero gano gonna gagunjibwa wago bwannanyini singa essomero eryo gavumenti ebiteekamu obuyinza n'ebizimbe ebizimbe omukyala nga waatyo neteekamu omukono gwayo abalina abaana ene bali bajja kwegobayo bokka kasomero kasasuza abaana 35 kali mu mbaawo bambi recently awo yafunayo kagundi bagiyita Action 8 nemuwaye blocks 2 nemuzimbira nezizimba nezimbira weziri n'amasomero ga gavumenti gayimiriddewo ku buyambi ninga te gavumenti ebizimba ebi blocks 2 weziri awo nosanga ogambye wano mu Kampala wano n'emiriraano wosanga kasomero nga kali mu bibaawo nga bibanda bya firimu ninga kasisuza omuzadde 35 buli ttaamu naye omuzadde n'akata sente zonna yasasulayo nenge essomero lya gavumenti limusaba 7,000 10 nga kuliko n'ekyemisana ng'atanga aga private agamu gamba gaina ne bali unqualified gu anti omwana wasimira afuna ajja n'asomesa kituufu kati anayisa atya abaana nga tabamutendesa engeri yakukwata mu baana nakuba okay tuli ku Lubalusewa TV budget bwotu byasobola okubanga tutambula era Muhammad Katabira asobola okubanga agitukumenyera oba twagitekedde wali mawuli omayiga bagaddakiika 2-3 oyinza okubanga tosobola kubanga obitegeera ne Muhammad Katabira tumuleeta nasobola okubanga ate atutemera nga byatambudde awo wenyini mu budget program ya abantu kipapula kibale kifuuse kipapula bagita EPS eyo yadde etabuse era President Museveni yasobodde okubanga ajeegaana naganza omutola agamba ntayi ekyo sikirabangako sikimanyi be bamanyi babikubira wanzi nze simanyi nakumanya President Museveni yavuddeyo nayegaana n'agamba General Katumba Wamala yamanyi yatwali tuli awo ng'ekipapula kifuluma General Katumba Wamala ng'akola ki nga atubisaspendinze so zate tutwaga kuddamu twetegereze lwaki sente zi multiplying buli kadde olowooza embeera eno kiki eggwanga lituuse Katabiranga president bamuyita kulitalaba n'abanga ebintu babikola nga yetamanyi kagambe kino tewali kintu kikolebwa wano mu Uganda nga President Museveni takimanyi bulijjo manyi President Museveni ateekako omukono bwe waddirunga eyebeze naye mubeeramu byalaba ayina abeerawo omuntu gwalaba nga ayina kyagala oyisaawo natakisaako omukono ng'akimanyi naye ng'akimanyi nja kukyegaana nti sikimanyi naye nga wano tewali kintu kiba kikolebwa wano mu Uganda President ng'atugamba ayagala nnyo banna abantu be kati kagambe abazzukulu be ku kampuni ku bipapula ebyo ekipapula ekyo jjo nakugambyeko nti kampuni omwaka gumu emabega ebadde egamba nti yafuuse enjavulu nkupe era ng'eri mu kufayiringa mpapula kuggalawo kuddayo ne bagiwaddiirwa eno kati kye nategeddeko ku kampuni eno nti yaleetera minisitule y'ebyentambula proposal ng'egenda kugiwa $2 billion 2.5 oba 5.7 around there $1 si billion $1 $2.5 wakati wa $2.5 ne 2.6 ngegenda kuzikwata eziteekeyo yo esolooze naye nga mu kusolooza buli mwaka egenda kubanga esolooza $1 billion okuva mu ngassi etaddeyo $1 million 2.7 bugata $1 million 2.7 ndowooza zibeeranga biliyoni za Uganda ndowooza nga 8
billion za Uganda nga 8 naye nga yo omwaka agenda kuŋŋaanya $1 billion muba mu trillion 3.7 yeza awaddeyo nga ziri 7.8 naye nga yagenda kuŋŋaanya ezo naye nga sente zino mwetagala ogamba nti Mwami Museveni yabadde akyejjamu naye nga ayinza okuba akimanyiiko ku sente zino ezigenda okuŋŋaanyizibwa zino ze bawaddeyo zino kale nga mbezi bagenda okuŋŋaanya ebitundu 80 ku 100 bya kampuni ekuŋŋaanya kitegeeza biba esigadde ebitundu 2 ku 100 kituufu ebitundu 15 bajja kubyongera URA ebyemisolo ebitundu 5 ebisembayo bigenda mu kitongole bakiyita NEC kino ekyaffe NEC nza mugimanyi badde mayogambire y'amagye enterprise mugimanyi ndowooza ey'amagye yekola ebyokulwanyisa anti yeeyo kati Mwami Museveni osobola okugamba mu president ekitongole ky'ebyokwerinda kisobola okuba nga kirinako percentage ku companies wano mu Uganda nga takimanyiiko oba osanga yekasoko obuuze zabadde zigenda eno nga zigenda kukola ki era NEC eba eyingirira wa mu byentambula obanga yewa security mu nguudo yewa security ku nguudo ati nayitanga ku Entebbe Express nga ndabayo ab'amagye babeerawo ino kagambe kino waŋŋambyeko nti Adam Kungu yagambye mbu yayisa abapoliisi okujja okwebuzaako n'aba ministry kati yo poliisi yagambye feeyo kampuni tetugimanyiiko tebatuengaginga nga kukwasisa mateeka era tetubimanyi tuba yayita mu bitaala yensonga lwaki ne wali yaganye okujja nga tirina byegenda kuwoza poliisi yagambye tebatuengaginga abalina okukwasisa amateeka bano nga baviolatinze tebabimanyiiko yadde mu butongole naye nga ate ebipapula bibadde bigenda mu maaso kati ani abadde ali mu kontrol y'ebitaala bino atubba ebipapula ebyo okusinza President Museveni yagambye ministry akulira ministry Katumba Wamala awo yamaze okwokya kati era mu kaseera katono nnyo oyinza okulaba nga Katumba Wamala either bamukutte lwanguzi oba nga ekifo kyalimu bamugobye omanyi wano bamafiya nga baagala okukwokesa bintu bingi bye bakuyisisaamu basobola okuba nga bamuyisizaamu ddiiro eno nga naye bambi yazze buzi nga tagimanyi walabye tuti yajje n'omuhoozi babadde eri oguwa giŋŋambye nadde sinnagira oguwa giŋŋambye nze nagigambye yabadde egambye osobola okugiramu n'ogamba n'ogyogera awana abantu ne bagiwulira yagambye ati talabangako Foster Jeno nga mutiitiizi nga Katumba Wamala nkugambye eyo ddiiro eyinza okuba nga Katumba Wamala naye bagimusonseseemu nga bamugambye nasobola okimanyi Katumba Wamala asobola okumala n'omwaka nga talabye ku Museveni okujja nga Museveni yagambye mundeetere Katumba tekisubuka Museveni tebamala gamulaba baminisita basiba bayayaana olaba n'abayambi be basiba bayayaana kumulaba ng'ogamba minisita baminisita bakoma kumulaba ko wali mu kabineti wali n'abuuza Katumba do you have something to say so Sinti your excellency nina report gye nakoze ku kino n'ekino mbadde njagala ngikuyitiremu mpozi nga yakuyise n'agamba Katumba ensonga neno nene lyetya nkwagala naye nga si Katumba yayagadde okumulaba kati byo bino in fact ku sente zino ze bagenda okuŋŋaanya babadde balina bano abakuŋŋaanya sente okugulako cameras ezigenda okukwasisa empisa ebidduuka bino naye kati ekirala kyemba nkugamba nga nyongereza ku kino kamera zino babadde bakozesa za poliisi eziri ku nguudo kamera za poliisi ezo tezirina intelligence esobola kuba kipapula nga ziri kamera ze babadde balina okuleeta kale ali zonna babadde tebanaba kusosola zino sente zegambe emiliyoni katono nnyo katabire tugende mpola kamera kikati ezibadde zikuba eza poliisi ez'oku nguudo ate badde batugende babimanyibbuka baziyitamu batya ekyo kyenkugambye babimanya naye tebabimanya officially anti ebibeera official oba olina okuba ku accountability kamera z'oku nguudo teziyina bukugu okusinziira ku nze busobola kukuba kipapula kati badde bakikola batya kati kankubuulire engeri gye bakubamu ekipapula
okusinga babadde bafa ku speeding. Ekisooka kamera z'oku nguudo ezo baziteekamu ka application nga zimanyi luno luguudo kulina kuvigirwako speed bweti. Zina connection y'obupande bw'oku nguudo obulaga speed we zirina kubanga bw'oyogera bw'otyo enguudo eziriko obupande obulaga ovugawo speed bwezi wano bwezi ovugawo speed bwezi kuba ne speed waliwo yali 8 waliwo wali ne10 okimanyi ku Northern bypass n'ovugirako speed 4 bakutomera waliwo leeni we bakutomerera wa misinde era basobola okukubira engombe ng'oli emabegeyo pi kuba bwo waliwo nti speed 6 isaka wansi wa 6 naye bagambye binavuga speed 3 etteeka lyayiseewa naye 3 omanyi emmotoka bwe betambula ebeesoba nadduka emisinde abagiyisa kati kyekugamba kamera z'oku nguudo ezo zibadde zirina connection n'obupande bw'oku nguudo nti ono mukuba ekipapula kuno oluguudo lulina kuvugibwako ekirala speed bweti ku express lwaki ate babateekako speed limit ekyo express olina kugambye jjo nti express kiba kya bwangu kawube bufaananyi nti mpayo express bwozeewo era beeyi baya waggulu bwolezeewo abasajja bagenda ku airport ngo baduke dakika 3 n'olaba bypass kitegeeza oba otemye panya kituufu kati ogamba nti omuntu ali abypassinga ng'omugamba nti tambula nti Entebbe express misinde mbwate speed 3 so kati connection tebasooka kukirivayizingamuko kakikyo kyajja mu mankwetu kati nkyajja nti bw'olaba nga kamera zibadde balina okugula kuba bano babadde batandikiddewo okunoga nsimbi ku byonna babadde byempuli ebiri mu ndagaano Parliament yafulumiza lipooti eyo ku bintu byonna nange gye nagijje Parliament yafulumiza lipoota ku kikampuni kino kibadde kisolooza so nti nga balina okugula kamera ezisobola okusensinga nga buli we bateeka kamera bagiteekawo okusinziira ku sipiidi ezateekebwawo ku bipande zirina okuvugibwa ku luguudo olwo nga bw'ozisukka we balyoka bakkuba ekipapula naye kati osanga ekkubo nga liriko nti wano ovugirawo sipiidi 7 n'ovuga sipiidi 4 ne bakkuba ekipapula ekirala okusinziira ku alipoota ya Parliament bagamba nti no in fact sinale nti etteeka lya URA ne constitution esente zonna eziva mu ngassi n'ezikolekitingibwa zirina kugenda direct ku account ya URA ensonga lwaki naye oba osasula omusolo gwonna olina kugenda mu banka n'osasula ku account ya URA okimanyi niwe basasula tin namba era ogenda account ya URA ekoteeka sente kati zino sente zibadde z'ebipapula zino zibadde zigenda ku account ya company ate y'omuntu sekinnoomu ye wamutegeddeko namutegeddeko mukama ngambe gwanga zibadde zigenda ku olwo kati weweebuuza nti kyogamba mbu URA kino badde tekimanyiiko nti waliwo omuntu asolooza sente okuva mu bannansi ng'alina akola omulimu gwaffe n'asolooza sente ng'esente zigenda ku akawunti ye nga tezijja ku yaffe osobola okukijja mu URA n'akikulira ekyo ne minisitule y'ebyentambula n'ogamba badde tekimanyiiko nti sente zigenda ku akawunti ya muntu si ya URA weewaawo so kati president okuva ne yeegaana ye alina byeyayagadde ndowooza kulusuulamu kati waliwo embwa gye bagenda osuula ku jirikiti nga kaweddemu ogenda kubira gye bujja mu maaso abo okay mu budget yawe nyini aja tinamya bamujjeko interview n'ategeeza eggwanga nti budget esomeddwa bulungi nnyo wabula kyeyewuunya nti principal Bobi Wine abeereyo n'aga nti government ajaga naye mu budget y'eggwanga kyokka nabo nga baba lead of opposition oba aba opposition abakulira opposition nabo omutema bagufuna obafuna obuwumbi 3 basaagaza kibazireke kuba eggwanga bwe balizifuniramu ate si ddungi government yene eriko president si munyankole ne bannansi ngolwawo okuddamu obadde omanyi mulala omanyi twalibwa endala gyavaamu nga si munyankole mukama wange
era abantu bangi bagamba nti gavumenti ejjuddemu banyankole naye wali owuliddeko omunyankole ajja ku TV oba ayogera nonsense oyo njagala ombuulire nti wali olabyeko omunyankole ng'avuddeyo mu kamera oba nga minisita oba nga papalase akuba chachamu pokopoko n'avaayo layogera ebintu ekikola bwe kiti bw'oba omumanyiyo mpaayo omu naye gulowooza lwaki baganda bye bateeka mu bifo ebyenjawulo okulwanyisa baganda bannaabo era lowooza lwaki bafunayo abantu omuntu gwe yandize wali n'alaba tasaanidde kubeera mu kifo ekyo naye ne bamuteekamu mu kifo ekyo ayogera ebintu ebyo kitegeeza gavumenti yo nga yo eyinza okuba eyagala kulaga nsi nti abaganda temuli bategeera kwayo esobola okunda full figure bwanga bw'omumanyi n'alida presidential advisor neronda buchaman neronda Catherine Kusaasira kali oyo ajja tinamyalo yakulira office of the national chairman gwolowooza teriyo baganda basinga kutegeera kusinda bano nerowooza lwaki bano bebawa ebifo ne office ekola ki teyina mulimu gwankalakali kubanga office ya NRM yo nga yo teri kyambogo neno mpulya eneririda naye eri kyambogo naye kyambogo so kati gwolowooza lwaki gavumenti mu baganda bonna abali intelligent eronda yabo sobola kulondayo bano eyagala kulaga kifaananyi nti mu baganda bonna bano be bategeera naye nga bejjeyo okugamba ensi nti be bategeera ng'ebavaamu obibuli olowooza teri baganda basobe bwa profesa teriyo baganda ba dokita teri baganda basoma political science be basobola teeka mu bifo ebyo gavumenti eronda omuntu n'emuteekawo okusinziira ku mission gye yagala okuyisaawo era tulina omumanya nti abantu abasinga gavumenti beeronda okusinga nga baganda ebe yagala balwanyise muganda munnaabo abeera nga yavuddeyo era ebateekawo ate neteekawo ate abo abatamutuuka yadde mu kwota ya integrity ate gwegenda okulwanyisa bweri ebirenga agamba nti gwe bwenkulabamu sisobola kuleetera baprofesa bange kulwanyisa nkuleetera bano kubanga kusoomooza kusiira kusoomooza kuyisaamu maaso baganda ate bayinza okuba nti ate baprofesa boyogerako badokita nga ate bo tebagwagala omulimu nga baki wali owuddeko minisita gwe bali balonze n'agugaana olaba nekyaliwo waneeno bamulonda n'akyakyanca ne bukya ku makya nga bamuggyeko ono yali yesimbye wano mu Nansana municipality yayingira parliament nga badde wakusa yani Sebunya Kasule Sebunya bamulondako eyo mu electoral commission wena ne mukwano gwo n'abakyala n'alyoka atukuba mu tuwaawo nga we bagudde mu bifo kiri Sebunya bamuwako ekifo mu electoral commission yawo wera ine ekifo kyali mu kyama batu kugenda omukakasa yagenda mu parliament omukakasa bamugamba ffe ku list gye batuwadde toliiko byafuluma nga bamuwadde ogufo mu electoral commission ng'abulayo kakasibwa n'ateekamu essuuti ye n'alinnya emmotoka ye n'agenda mu parliament mu kakiiko akakasibwe agenda tuuka mu kubo za parliament ogenda okuyingira akakiiko bamugamba ate ssebo olagawo nzize kunkakasa nti list gye tulina betugenda okakasa nga toliiko bakuwadde kifo ki nti bwe kiti tulabako mulala toyinza okuggwawo ekigo nti yoyo so kati oyo naye muyivu yasoma muyivu era bamuwadde ekifo sobola kugamba nti oba bamuwadde nti oba alye buli naye tebeeza tebalina bifo ayina oyo ayina kifo ki ayina ekifo kya president yamuwa aba yesudiya bwesudiya temuliimu sente namulyako wano nange kayogera mbu ndi wano neebuuza nsigale ku mirimu gy'omukulembeze oba nkomewo mu balonzi naye nga abalonzi bamuyinza musabawo okudda bamusaba n'amasimu bamukubye Sebunya Kasule Sebunya mu kuwa amagezi kyoba tulina kukola mu nsi okuddamu okwesimbawo mu byobufuzi beera ku CBS ng'owa analysis yo ku byobufuzi
kulwomukaga muliako kulwomukaga ngabira ku program bagita parliament yaffe ngayogera bere okoyogere naye abantu b'enasa nabo bakuzira kwachi goyogerera abantu bonna anti ngugambe gamba gwo muzira omulundi gwe yali mu parliament yakwata kyakusatu mu kulondewa olwokuba yawaaba omusango n'agamba kooti mbasaba guno omusango oguba gusinze gwempaabye mu nnangiriro ennyingire ye nalabye nalukola yakomyewo okola ki ebweru yali yalagawo kati nza tali ewa nalukoola nyinza kumanyawo entambula ze mukama wange okay nga tuwumbawumba Mary Butter nagambye nti abamugamba nti tayimba mu NRM NRM yeyina ebidongo ebirungi ebikuba ennyo kati NRM yeyina ku nsimbi kati bo gye baali bayimbira ebusaabala baggalawo ekirala emikolo gyo nga tebabagana giyimbako ng'ate kugibaako eja mubaamu aba NRM n'abatali ba NRM anti olaba abantu ekibaviirako okugamba abayimbi baleme kuyimba mu NRM bo abantu bakiina muli era ndowooza kyekibeera mu ndowooza y'abantu abasinga ababa banyigirizibwa nti singa ogenda kulaale n'oyimba ew'omuntu bo gwe bagamba nti abanyigiriza kitegeeza obanga alaga nti osaidinze naye oli ku ludda lwe oba ogenze kusanyusa abantu be era osobola okuyambako n'okusika abawagizi abalala ne bagendayo kwa bawulira nti Mary Butter ajja ng'oli die hard wo wadde wa NUP kijja kumwaliriza ogenda akulabe nsonga kibagamba nti abayimbi tekyandibadde kirungi abantu be bagamba nti abo tebatukoze bulungi okugenda okubayimbira obeera ng'agamba nti oli nabo naye nga tekyandibadde kibi kukola ssente naye ozikoze otya bagamba erinnya liba lirungi kubanga olirina nga liri waggulu naye olikoze mu bulungi oba olikoze mu bubi so kati bano abayimbi balina okusalawo ne bagamba nti ddala Uganda bweri weerina okubeera oba weyandibadde abantu embeera gye balimu ddala yeyo gye bandisaanidde okubeeramu tugende tuwagire omuntu bo gwe bagamba abanyigiriza teri abagaana kuyimba naye ensonga eri emu yokka nti omuntu gwogenza okuyimbirako eri kulaale naye ng'ate n'abawagizi abaze ebbanga nga bakuwagira ate abatulugunyizza kituufu so naye nga teri muntu asobola gana muyimbi kuyimba abantu bonna wabanyaga tekuba gwe mulumire naye yebeera ensonga nga tuwumbawumba ennyonyi yagudde esobola okuba nga ate yafiiriddemu abantu abawera ddala 242 wasavayivinzewo omu yekka omu British wabula mulimu famire yafiiriddemu kyannaku nti bonna n'abaana basobodde okuba ate nga tebalutonda kiki ekiri ku nnyonyi era akantu gye kewayogedde n'ogamba nti yabadde alani yagaye nti omuntu ogamba otya nti kino kyova banze sijja linnya nnyonyi togirinnyangako ntyanye ennyonyi nti okulinnya ennyonyi kyokka nga togirinnyangako ate kyotatya ate kyosiiba olinnya boda buli lunaku ne takisi ate nga zisiba zita emirambo gy'oyiseeko mu makubo nze gwo binnyonnyodde wano nze nsinze kulumwamu famire eyo gyonjombuulidde kuba buli muntu aba ayagala kuba bulungi mu nsi so omuntu abanga akulidde mu mbeera embi n'abaako watuuka nayagala asanyuse ku famire ye agirage ku bulamu obw'okweyagala mu nsi muno n'okumanya abalala nga bwe batambuza obulamu abayinawo naye ne bukya ku makya nga ye ne famire ye bonna ye abadde anoonyeza ssente n'abantu babadde ayagala okusanyusa bonna nga bafiiridde mu nnyonyi ono alabye ku ssanyu naye ate babadde alireetamu bo tebalirabyeko so kiba kyannaku eri famire eyo tusaba nti obabanga ab'eŋŋanda abasigadde katonda abagumi omwami ono yabadde ayitibwa Pratik Josh abadde awangalira mu US that's London sorry UK abadde awangalira mu UK that's London emyaka 6 bategeeza nti yasaba visa za famire ye okuba gyeyindi baleete UK nekigaana ne bagidinayinga naye naddamu nasaba second chance nozoba wali katonda yali aga ati mumukkiriza kuleeta famire yenu
ng'entuuko zazze era Katonda yagamba ono singa mugimu wakati tajja kufiira mu kabenje kemutegekedde buli Katonda aba n'entuuko ze n'enteekateeka naye munne bwe yaddeyo n'asaba second chance ne bagigrantinga ne bagimuwa olunaku olw'eggulu yadde atwala famire ye London abalage nti twabonaabona obwedda leero katobe nga tukola ki nga tugendako era ntunyumirweko tuveeko India ku butaka tugendeko eno tebasobodde okubanga basaba nga abaana basatu maama ne taata bonna ne basobola okubanga bafa kyakuyiga ki ekiri mu story mulimu ebintu bya Katonda byo ebijja kuba waliwo ekintu kyebayita accident kiba kizibu kyakukyewala okujjako obulagajjavu nga waliwo abuleese mulimu gamba nti kabenje kazze naye nga gwe oze misinde n'osala mu bitaala kuba balaze accident naye ate gwe oba ogyereetedde kuba balaze nti bapilots babadde balina experience eyebbanga bamaze alabeko emitwalo ebiri mu kakaaga egya hours gye bavugidde ebbanga waliwo omwali esatu nga bavuga waliwo omulala emitwalo 26 omulala emitwalo 36 ebbanga libamaze nga bavuga nga babonga so nze kyesobola obagamba nsaasira nganda z'abantu abafiiridde omu nalabye nti baba bagenda kubayiirayo kasente nalabye oli muntu eyafudde bagenda kumuwa eba $5,000 egya $5.5 buli muntu eyafiiriddemu kampuni y'ennyonyi egenda kumuliyira so tusaasira busaasizi nganda z'abantu naye akabenje kaba kazze etika abantu bangi ebintu ekiyita mu mazzi n'ekiyita mu bbanga bwe kifuna obuzibu emikisa giba waba wasigaddewo 10 okuwonawo nti obeera mu bbanga ennyonyi terina ojja kwerippako nti naye bannaye mpulira efunyemu obuzibu kayerippeko ku kire bajje bagitaase nti emmeeri efunyeko obuzibu kayerippeko ku jjengo lino abataasa bajje nti obuzibu bwonna bw'ofunirako response erina kuba yamangu bwe tajja mu ddakiika 5-10 mwenna muba bafu ekyenjawulo Alan kyeyalemereddwa okutegeera ku luguudo nti ku luguudo kituufu abantu bafa naye emikisa gy'okugwa ku kabenje ku luguudo giba emikisa mingi nnyo egy'okuwonawo emmotoka esobola okukulemerera neyingira ekifunvu emmotoka neyonooneka mwe ne muvaamu nga muli balamu naye ennyonyi weefunirako obuzibu ekiddako kyonna kiba kyakugwa ku ttaka naye yawonye yayinza okubulira akaseera ako ng'ennyonyi eva mu bbanga ekkirira nga bapilots boogera nti kiganye wabeera obuzibu yowulira nti kiganye manya mwina muba mulina kulama bulamu zino gundi ze bagamba nga parachutes tezikyali mu nnyonyi parachutes zibeeramu naye era ndowooza zibeera mu nnyonyi za njawulo parachutes zitera kubeera mu zi helicopters zibeera mu nnyonyi ez'amagye n'ennyonyi z'abalambuzi n'ennyonyi etuuza abantu 2+ bannyonyi nnene ziba lugogoma n'oluzito obwo bw'amaanyi yali alina waneeno Amini yalina ennyonyi 36 osumuludde tuwumbewumbe sibula abatulaba n'akalowoozo Idi Amin Dada yava ku bukulembeze nga Uganda agirekedde 36 Uganda tulina ennyonyi 3 naye tukuba jjejjerebu sibula abatulaba zonna zaatundibwa abadde batulaba ku Lubaluse wa TV mu bali kutugoberera kimukola kya muwendo nnyo katusuubire nti tubabuulidde ebibadde emabega bya w'amawulire bye mwalabyeko akatono tubizze ebuziba ntubikusunsulira netubituteera ku mmeeza kati kiri eriggwe okubitegeera mu ngeri y'oyagadde akalowoozo kange kagenderi gavumenti mufube nnyo okulaba nga muteeka essira n'ensimbi ku bintu ebiyamba bannansi wano mu ggwanga mwandibadde musesira nnyo ku by'obulimi kuba mu Uganda abitundu 60 bannansi bali mu byabulimi ate nga akadde kano ekintu ekisinga okuwa Uganda ensimbi nga kitundibwa bweru okuyingiza $, kyekirime eky'emmwanyi naye budget yatudisappointinze nnyo okulaba nga by'obulimi byonna byawoleddwa just $1 trillion naye nga ate ebintu ebirala ebitalina makulu okusinziira ku by'obulimi byawoleddwa sente nnyingi so government mufube nnyo okulaba nga mufa ku bantu
n'okulaba abantu babadde n'akasente mu nsawo batya n'eggwanga liyinza kukulaakulana litya nga liyita mu by'obulimi ebitundibwa ebweru wa Uganda. Recently wano ennyonyi ya Uganda yaweereddwa olukusa okuweebwa direct flight okuva mu Uganda okugwa mu London. Naye nga byonna ekyagiweereddwa direct flight eyo kubanga tutwalayo ebyamaguzi okusingira ddala ebyobulimi. Kati wekibeera nga gavumenti mwataddemu ssente ntono, ennyonyi ya Uganda egenda kubeetwala ki mu London byakulwanyisa ate nga birina kuva eri nga bijja eno. So ng'ate byegenda okuleeta byegenda okuleeta abantu abamu basiibudde. Okay, aje Samuel Wigange tubali ne Katabira Muhammad munamawulire nga mutunzi wa nsonga tutemeteme budget nga mujiwulidde tusobola kubate nga tuwawaka akatono naffe tuba tumanyi twawa musobola kubanga temukasharinga ne bannamwe subscribinga ku Lubalusewa TV YouTube TikTok sako ne Facebook akaloza aka nkagenda eri oyo nga goyine ensimbi zigabe nga bolaba bantu batwale banywe emyenge badigize wabula bwezina gwao atawo benyini bo badodigiza bo badowa buli kimu kyonna ekikyo bajja kuba batandisa okugeya nti ensimbi eyo wagikozesa bubi akuume atakumira mpeera. Lubalusewa TV mazima ku mazima.